Lydia Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, Atuse! With the first ever Lydia Jasmine live concert, Jatumie. First born, Atansi Wako. Narumu Magic Hotel Africana. Ono simu sikako. Ono wapayo. Chirikavian freshman nangi. Wakuinga shinge mtuale bili. Vyapi mtuale tanu. Emezi ya milioni satu. Nabili machi alikagadi mchisawe. Atenga satu machi. Aliku Colping Hotel Hoima. Omtuale kumune vyapi mtuale bili wona. Wamwana yime bisoge na bimere goosebumps. Wakutoka sendongo hit to hit. Murete biwala. Be first born. Hebi waza. Sisi wako. Bibebi otabade. Nabinobi. Mkuwanja. Mveni na oka pesa. Ulu nebitegekebwa. Sente events. Kubaba wala banji tebagenda kukanya nawe. Abawala bakola ebintu. Tujja kusanga omukulu omutadde ku pressure. Kubanga ti omukulu baweereza ebimuli ng'obigaana. Namugambiddewo. Bobo agenda kumpa ebimuli bireke. Wamugambye nti ki? Njabisula kasasiro. Ebimuli byaki? Ngenda bisula kasasiro. Bampa ebimuli ku mazaalibwa gange agawedde. Mukwano. Olina ngambu natatemu emitwalo gyange 2. Nange nawulira ennaku nengamba kale oba singa yampadde sente. Kale singa oba yanguliddemu engatto. Kale singa oba nawulira obusungu. Ebimuli ne bikala nga mbirabako nga ndaba emitwalo gange 2 gasaana we bati. Ago 2. Kati awo tolina kyonkakasa, tolina omumatiza mbu nno munange era ebimuli. Namugambye togeza n'ondeetera ebimuli bebi. Tompa. Abireke. Eno teke mpya. Uganda, are you ready? Raymond Namakura! Asimbu Dembalasi! Aliku Sheraton Kampala Hotel Gardens. Enakusomeza 23 February. Mushoja atumie Melodies of Love. Tugenda kubera mu vibe za mukwano. Agenda kuyimba paka romuna awulira obubi. Alibadi shillings emitwalo 10. VIP emitwalo 15. Emeza ya milioni 3. Masaka. Aliku Maria Flong enakusomeza 25 February. Shillings emitwalo 2. VIP emitwalo 5. Booking anga buchali. Tari kuwaza 30 gera. Kwa noti musanvu nyanya 028. Emu musanvu 5. Ofuna ticket yo. Bimamito ne bipapito no shoye yafe. Mulete byane biwoza. Ole neki power. Biwoza. Ngonze. Wow! The gorgeous, pretty, lovely, charming baby mama Rema. Live in concert Sheraton Kampala Hotel Gardens. Ngabiri musatu February. Hakutosi wako. Good Color Solutions. DSPA Fire Systems. Banyabo Foundations. Sheraton Kampala Hotel Gardens. Acton Diagnostics. Nebitegekebwa. West Records. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Okay, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Akatebete kansula ndaba Kenya nyagoteredde bulungi awo ngolese hips don't lie. Why amaso gamanji? Amaso gamanji. Olunaku olwaleero ndine Shamie.
How are you? Fine, how are you? Neeyogerako nnyo. Ebibuuzo terisuka oli Mumbejja? Nze ndagire. Naye lisukawoko. So, Shamie ndagire. Ndagire Shamie. Era Mumbejja. Yeah. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi. Kati okolera ddala nga Bambejja temukola obeeraawo ng'olinze musajja? Tukola. Nze ndi anti saloon. Okola mu saloon? Anti saloon? Yeah. Uwa? Mu Galiraaya. Galiraaya. Naye obuviiri buli wansi eyo. Ne baatuga nti akeedi ezo tezikyakola. Zikola naye si nnyo nga biri ebiseera eby'emabega before lockdown. Yeah. Before lockdown, what happened? Ki ekyakyukamu? Why we twagenda mu lockdown twagenda okukomawo ng'embeera ekyuseekyuseemu. So bakasitoma be twabeeranga nabo luli beesalako. So kati bajja naye mpola mpola. Not so much. Oba batuga nti ennaku zino abantu bagenda bakola busaluuni ku kyalo. Kati accessibility negenda ng'ekendeera. Kati gw'osiba oba oyiriba? Nsiba. Anti batugamba waliwo abayiriba enviiri. Tubayita bakiteezi. Bakiteezi? Bakiteezi batya? Like bano ababeera ku kkubo onosiba ku kaviiri anti repair anti saloon kati abo be bayiriba be tuyita bakiteezi abo. Kati ye agenda n'agamba omuntu bakkiriza n'amuleeta. Kati wamuleeta aba mugambye sente endala kati gwe n'amukuleetera n'omumukolerako n'akutoolerako then n'asigaza sente ze. Kati gwokola commission. Okay. So kati obeera olina saloon nga yiyo oba okolera mu space ya muntu? Like wabeerawo oli nga yafuna saloon ye kati nga mulimu abawala kati nga ffe kati nga ffe osasula akatebe. Ofuna akasitoma ng'omuleeta ng'osasula akatebe ka 15 ng'omukolako ng'owaayo 5 z'akatebe. Akatebe ka 5 olunaku? Olunaku. Buli kasitoma gw'ofuna 15. Kati ekitegeeza kati gw'osobola kusibira sente nga mmeka? Kisinziira. Kati buno obuviiri kano ng'akange kasitoma oyinza omugamba emitwalo 8 n'ojjako ez'akatebe 15. Newasigala 7.5. N'ojjako like kati mulimu abaana kati waliwo asooka n'akayiwako wa mutwalo amalayo omuguwa wa 7 aweereza wa 15. Awo nno wonna waliwo omulimu awo. Mulimu gw'amaanyi kati balance yafikawo yeewo. N'oli eyaleese. Okay. So kati kiri kitya eyo wansi baatugamba obwenzi butambula mu akeedi awo? Bungi naye lwakuba kati ebiseera bino wasinga kubayo bashuga mami. Mu akeedi? Gye tukolera wasinga kubayo bakazi bakulu anyway. Bashuga mami kati be basinga eyo? Be basinga. Kati ekitegeeza anoonya shuga mami? Galiraaya, Gazalandi, Grand Corner. Bye bino ebituula mu dduuka nga kyo kituula wano awali ssente? Babeera eyo. Anyway ate beetegera ddala abakazi abakulu. Okwetega kutya? Like okwetega n'atuulaawo kati tugeze kati tukolera n'obwo bwana bw'enjala biki. Jjukira abalinamu obusente obwo buno boosi alina saaluuni biki webito. Kati so abaana bayitika mangula nsonga amusanze alina ekiduuka webato. Kati. So Valentine's Day. Kiri kitya? Valentine omanyi nga tonnagamba Valentine olina okusooka n'omanya amakulu ga Valentine kyeki. Valentine buli muntu alina wakinnyonnyola naye nze nga nze Valentine nkitegera bwe bati. Valentine lunaku lwe baateekawo oba olwatondwawo okusiima omwagalwawo. Gw'osiimye ayinza okuba maamawo, taatawo, boyfriend. Lekeraawo ebyekisiru. Kati nkulaba gy'olaga nti gwe ono ye agamba mu kulowooza okukwo Valentine olunaku lwe baateekawo wosiimirako omwagalwawo, mugandawo, maamawo. Lekeraawo. Jjajjaawo osobola omusiima.
lekeraawo aha kale katugende mu maaso n'ekikyo kati nze nganze nyinza olondawo ne ngamba ngenda siima maama oli n'agamba ngenda siima boyfriend wange gwe n'ogamba nti jjajja wange oyo naali musiimye ku lunaku nga luno okitegeera ya naye kati simanyi abali eyo oba balowooza ki naye nga nze kyendowooza kati gwe valentine gwe ogenda kusiimaani this time round kati sookeraawo valentine eno ey'omulundi guno nandyagadde osiima omwagalwa wange cause ziri ezibadde ez'emabega mbadde simwina oli mupya mu ka relationship ndi mugoye oli mupya mu ka relationship kati gwe ogenda muwokyaki oba ogenda shavinga omanyi kati abakazi bawoza kimu shave okushavinga ng'okutadde wali ebbali bannange simanyi na kumanya kuba byendowooza omuwa nalyagadde omuwa ebintu nga bingi naye olina osooka n'olaba omwagalwa wange ayagala ki asinga kwagala ki ebintu ng'ebyo naye nze omwami wange nalyagadde omuwaayo ekintu ekyenjawulo cause nze ndi muwala sisobola gamba nti kamuwe ssente sisobola gamba nti oba kale nze essente n'ebimuli sirina kye ngenda muwaako sirina cause ssente abadde nga azimpa mbadde nga nzimuwa ekitegeera sikiwulirangako tokiwulirangako nti omukazi n'agamba nti naye abadde agaba ssente nze mbadde muwa bebi wange kuba waliwo wakeera nangamba omanyi bigaanyi abakazi gye bali abo gye bali kisinzira mukazi kigwofunye gye bali ate bangi ate tuli bangi nga mugaba enkalu nga tuzigaba bulungi nnyo tuli bangi nakisinziira omugjeewo yasobola okukola ekyo ekintu togenda kuŋŋamba nti nno tokola obeera waka mbu olinda ssente z'akameeza mbu okwate essente ow'omusajja okola naye akola mwenna muyingiza okitegeera watya oba tomuwanga agambye omanyi hani leero siinaamu omuwaayo ekyogala mukazi otakuwangayo nkugambye swaza sitaani so kati gwe omusajja togenda muwa ssente togenda muwa bimuli sigenda bimuwa kati ogenda muwaaki ngenda muwaaki omusajja wange nalyagadde omugulirayo ku ngatto nalyagadde zino enkofiya zebambala ennaku zino eziriko oba baziyita batya baseball njagala nnyo omuvubuka ayambadde enkofiira njagala nnyo olaba omusajja wange ng'ali smart kati nze mu bintu byenyinza omuwa engatto eyo baseball akwate kawaleti bakayita batya buno bwemutekamu ssente bukadi holder wawonekana akantu akabeera wano ku mpale y'omusajja obwo webuto njagala nnyo omusajja nga ayambadde ebyo ebintuntu webuto ng'ali sophisticated tomanyi naye kati ebimuli simanyi ssente wange tebiriyo kati gwe olwo osuubira ki nze nsuubira ki nsuubira simanyi naye nga kyewandyagadde gwe akuwe kyenaalyagadde newantwalako out cause okay kati ekyo yawawonawo kirungi tutuuseewo which places do you want to go out to antwaleko mu bifo ebyenjawulo like tuveeko e Kampala tugende antwaleko ng'ejjinja ng'eyo tubeereko ku mazzi mwatandika ddi jjinja jjinja bayirawo abaana jjinja balina engeri gye bamutumbuddemu ya kati ogenda ejjinja olina obulamu bw'obeeramu kwegamba ng'onyumirwa teri bakumanyi nanti jjinja nga teri biiki gyeziri era muba mugenze ku Nile tewali yona gyana abantu teeka satubanga tuvudde e Kampala kozi tubeera mu Kampala kati olunaku lwa njawulo antwaleko ewantu ow'enjawulo kwegamba toyagala mubeere mu kifo kyekimu wano nedda
olunaku luba lwa njawulo alina okukola ebintu eby'enjawulo mu bulamu bwange. Boyfriend wo alina emyaka ng'emeka? Naleka agenda weza 25. Ate gwe? Genda weza nanga 25. Munawangaala. Tujja wangaala, lwaki tetuwangaala? Sikirabawo. Nga mwenkana emyaka. Akolera wa? Akolera ku Mutaasa. Kati oyo omwana wo ku Mutaasa badde ni gy'ogenda omuwa. Ku Mutaasa akola ki? Makanika. Naye mayi tugenda kutaasa boyfriend woyo nze kyendabye. Kuba kati omwana wo ku Mutaasa anaakutwala ejjinja kweri? Ajja kuntwala, lwaki abatantwala? Abaana bakola sente abo bafunira ddala sente abo. Bw'ogamba nti bakola sente ze nga mmeka? Kati kyolina omumanya tasobola beerawo nga talina emitwalo 5 mu nsawo. Tasobola. Tasobola. Gamubaamu. 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 Kati lwaki abatantwala ejjinja? Nga siga capital. Nga siga capital. Nga gali wano. Olugira baati n'akuweereza ekyemisana. Kugambye byonna babikola. Sente zibaawo. Abaana bo ku Mutaasa naawe abeera aleese amaanyi oyo kati guma naye. Kuba abakazi baŋŋambye enjagala gye mwagalamu ssente. Mizimu myereere. Abakazi abaagala ssente tebakola. Ate baba tebamanyi kye baagala. Omanyi Kasuku kankubulyeko kino ekintu. Omukazi yenna agenda okuteeka pressure ku musajja olunaku lw'enkya oba olunaku lwa Valentine. Amugambe nti njagala ekirabo oba njagala ssente. Omutwe guba mukalu. Agambye atya? Ate abayagala kakasa oyo omusajja we nti nno amwagala. Naye omuntu nga togenda kumukakasa mbuno. Kati ffe tetukyekakasa mbu tweyagala. N'abantu bano ababuusabuusa be bagenda bananga tagenda kumpa kirabo, tagenda kumpa sente, ngenda muwa sente, ngenda muwa biki. Naye omanyi bawo omwagala boyfriend wo akwagala, lwaki obeera ku pressure? Naye nga byogera mu kamera oba obikakasa obyogera bya ddala. Kuba abawala bangi tebagenda kukkaanya naawe. Abawala bakola ebintu. Tujja kusanga omukulu omutadde ku pressure. Kuba kati omukulu baaweereza ebimuli ng'obigaana. Namugambiddewo bw'oba ogenda kumpa ebimuli bireke. Wamugambye nti ki? Nja bisula kasasiro. Ebimuli byaki? Ngenda bisula kasasiro. Bampa ebimuli ku mazaalibwa gange agawedde. Mukwano olina ngambu natatemu emitwalo gyange 2. Nange nawulira ennaku nengamba kale oba singa yampaddemu ssente. Kale singa oba yanguliddemu engatto. Kale singa oba banaye nawulira obusungu. Ebimuli ne bikala nga mbirabako nga ndaba emitwalo gange 2 gasaana we bati. Ago 2. Kati awo tolina kyonkakasa, tolina omumatiza mbu nno munange era ebimuli. Namugambye togeza n'ondeetera ebimuli bebi. Tompa. Abireke. Eno teeka empya. Okimanyi ekyo? Eno teeka empya. Naye senga kati tusisinkana abawala ng'ono. Naye omuntu ne yeesiba ku bimuli. N'omugamba ebimuli bigenda. Naye amasika gagenda obbeereka. Tomanyi kigenda beera. Amasika gagenda. Naye neetaaga keera ku Galiraaya. Keera. Ogenda kubeera awo ng'olaba ebimuli bwe biyitawo. Chocolate. Ne kale chocolate ye bamukuwe. Ate siyala chocolate. Simulya. Ambutula. Akubutula? Asinikira muli ebinnyo byo. Ambutula nina RJ. Sikulimba. Buza abamanyi. Ambutula. Mbono chocolate amukuba RJ. Simulya. Kati so Bukati, you prefer like you get shoes, you get bags. Something chono sigaza. By the way, chenalabako nti omwami wange ku lunaku luno bwe luti yankolera bwe bati. Kale bana abagamba nti sente ne sente nazo like sente wala balanga bo bagamba ampe sente akwe sente ogulemu ekintu kono okola ki kono omujjukiriranga okitegeera. Kanaye kati ate omwami wo aba talina mu sente. Naye gwe kati musajja we alina kukwatanga insurance kubanga
ebintu byoyogera ku myaka 25 24 ogwokutaano taddeko gwaki wangambye 25 ati ngenda giweza guno omwaka naye omwaka twaguyingira dda mukwano tetunayingira gwa 7 birthday gwa 7 gwa 7 so for the first time nsisinkanye omukyala atayagala sente sente tebampa n'ebimuli tebampa nja bisula kasasiro sikikkiriza kyoyogera nga lwaki tokikkiriza lwaki mpa ensonga emu lwaki oba tokikkiriza nsisinkanye omukyala atayagala sente agamba nti sente zaagalwa banafu batakola tebakola kyova baba babeera ku pressure ya sente bwoba olinamu sente yo lwaki oba opeeka omusajja sente nze ampe sente wawoke nawulidde mbunze ampe sente kubanga mba nina osasula renti mba nina ebintu bye neetaaga singa tebateekawo olunaku lwa valentine sente wandizifunye otya naye anti renti yeesigalawo asigalawo kakitwale nti nno olina osasula renti valentine teriiwo tebagenda kuwa ezo sente zokola ki zosuubira kola olunaku oba ogenda kukola oti anti kati ndowooza kwe kuviiridde abawala okubanga beetunda ate baatugamba kisinze nnyo wansi eyo kyakiva olaba ndi surprised bw'oŋŋamba nti gwe toyagala sente kuba abawala bali wansi mwaka eri awo baagala enkalu kituufu babeeramu naye era bakolaakola abawala abeetunda baba baagala nnyo sente zino ez'obwangu ennyingi kyekibaleetera okukola ki kwetunda naye omuwala yenna banaye ng'olinawo okola naye oba ofunawo nusu mutwalo tusobola kuŋŋamba nti ogendagenda ku street weetunde kati gwe okwetunda omanyi kwa street kwokka asi kwa street kwokka n'abeetundira nga alina ki ekiduuka naye ng'avaawo ate n'agenda neyeetunda ogwo aba alina muzimu guba muzimu nga gwamwambala nga gwa bwenzi kati njagala tutambulire ku ggwe zino sente zo nga bongayi nti omuyaya ayiribye emitwalo 8 anaasiba akaviiri n'ofissaako 2 olunaku osobola okusiba abantu bameka nga 4 gye emitwalo gyo 8 ekinene nnyo nonnyuka nagyo you're comfortable there ndi comfortable n'ogwo 8 gwange nange ndaba ng'empewo z'obwavu ezo si mpewo za bwavu gwe omulimu gwe mba nnina okitegeera ezo sente ze mba nsobola okukola ki okulisiivinga olunaku ate waaki oba oyagala nrisiivinga ezo zitakoleredde kyova bagenda ne bakola ki ne beetunda lwansonga baagala omusimbi omungi anti ayagala akyuse ku bulamu obulamu ojja bukyusa naye gumiikiriza oba si ekyo waaki tewasoma ogwo omulimu oguyingiza ennyo walondayo ogwo ng'okimanyi gwe gujja okukola ki okubeeza oguma n'ogwo abakyala kiyitirira nze gwe mulundi ogusoosolawo omukazi atayagala ssente era nsanyusa okukulaba nange okusanga nange ndowooza era gwe gwenjesembera wano abawala abajja bonna boogera kimu twagala ssente omusajja alina okumpa omusajja baakubamu n'oluyimba lulamba twagala ssente kisinzira omusajja gw'ogamba twagala ssente omugjeewa akola mulimu ki ogenda kukwata omwana w'abandi atunda busenya kasenya ka 5 oze twagala ssente okitegeera twagala ssente ng'omwana atunda akasenya kanusu 5 bw'oba oyagala ssente genda weetegere mu bifo eby'ebbeeyi ofuna abasajja b'ebbeeyi bakuwa ssente kuba kyembadde nzirako okugaaniga nti naye gwoba okyali ku bya Galiraaya abaana batuula eno mu ziserena beetegera eri mu gavana awo nga nasibyawo abakazi bange nga 3 3 obwo obudde bwe mmala mbu neetega abakazi bange 3 abakyala nga bamazi bebe bagenda odisappointinga bakaabe omusajja yafuna bbeeyi olowooza agenda kuwa ebimuli agenda kuwa ssente
kumba ina omukyala we waka agenda bitwalira mukyala we gwe obeera eno bannange tebampadde ebimuli simanya biki ogaye boyfriend we yani erinnya lye oyo kyezza ne enewe sityamwogera baa wange boyfriend actually baa wange mubeera mwenna ewa Masaka anti ekyengera mpitayo Masaka mubeera kyengera gy'ova buli lunaku oyingira Galiraaya buli lunaku kati yakyala ewammwe tanaba kukyala inshallah naye wayingira kati obeera naye ndi mugole ogambye yani erinnya lye anyway nze muyita Mr. B wabula bannaye yeyemanyi ogambye ali ku mutaasa awo bamuyita Mr. B Mr. B omukyalo ono mukwate nga kya bulambuzi kuba ebintu byayogera bw'abanga bw'abikola oyinza obutasangayo muntu mulala bw'ati batini nnyo kuba olina kalayini k'okubye nti oli waatuulira ku Serena nga gw'osibyewo aba basatu abansinze sente abatalina byansinze anti agenda ovaayo nga ye bamwokyezaayo olw'ataano oba akakadde gwe ng'olina emitwalo 6 nga nokooye naye njawulo weeva kaba kasente kange ng'akeekoleredde yes wammaze awo nkuwagira era kati awo we twagala okubagambira ebibiina by'abakyala kati binoonye omukyalo ono ebigaba capital ebya empowering girl child bakunoonye bakuwe ssente kuba kati gw'okola ate abantu nina mmanja naye ndowooza nyammuwa bimuli aweweere kubanga omuntu okkeera okumubanja ssaawa zino oba ofaaki n'ensi. So for you, Valentine's Day is going to be just like any other normal day? No flowers? No flowers. You're not going even on a date with Mr. B? Nagambi njagala ntwaleko ku date antwaleko like mu kifo ekyenjawulo outside Kampala. Kati ate nkusesaaki yaffe twagyongeddeyo kubanga amazaalibwa ge galiwo lwa 6 Saturday. Yangambye mukwano tugenda byonna bikola lwa 6 kati sina pressure. Kati Mr. B ate yalina okuba ku pressure. Anti alina oyita waggulu ku mulimu. Oyinza okuba ali awo omuyaaye n'aleeta ebimuli. Agume mukwano guma beera wamu. Teri kimweraliikiriza. Teri njabisula kasasiro nze mubabuli. Tewali agenda kumpa kimuli, tewali agenda kumpa sente. Omukyala tayagala bimuli, tayagala sente. Saagala. Ayagala something tangible. You can gift her a watch. Gy'anaatunulako. You can gift her a house. Abena kuzina bavubuka. Omusanga alina amaka mukwano. Si kyangu. Ate batya? Motoka zaafukidde abaana ebuzibu. Motoka. Buli afunamu kasente. Motoka bamanyi ozipangisa. Okuzipangisa batya? Nawayo emitwalo 2 ne bamuwamu ennaku nga 2 n'ajooga. Omukwano gange yangamaze nina Range Rover kasita nkutuuza mu maaso nenkwetooza Kampala ate oba oyagala ki n'ositakuwa sente. N'omanya nti kati abayaaye bakutte wansi ne waggulu. Ebintu ebyo bakyabikola. Babikola. Oli n'apangisa emmotoka n'akuvuga. N'akuvuga nasobola n'okujja ewammwe ekazigo. Ne bagamba kati gw'oyagala musajja nga yazimba. Oyo aba sugar daddy. Sugar daddy. Gino emyaka gyange omuvubuka gwe nina ofuna alina kuba
24, 25 mpaka 28 tomusubira kubanga alina amaka batono nnyo Kasuku batono nnyo basula mu apartment ate apartment zibasumbuwa negwe kyetuliko obeerawo alina osasula apartment simanya emmotoka nti yagyewoze alina okusasula emmotoka ateekemu amafuta iPhone alina okuba ne maaso 3 ate nayo yakibanja mpola tuba yawaayo kodi posti simanya ne bagimuwa kati asasula buli luvannyuma lwa wiiki paka lwanagimalayo n'ajoga Kampala bakulaba oli mu Range Rover olina omuvubuka akuta iPhone kumbe bamubanja osinapinga ngamubanja ali eri agamba bananno kati yestategeera kati yayagala kyono omwana kubaze mbadde ndowooza nti egyo emyaka gy'olimu gyegyokudigida omusajja bw'ajja alina iPhone ye alina apartment ye naalya asobodde opangisa Range Rover oba avuga Subaru ye lwaki aba yeefula kyatali ono omwana nange ndaba yeetaaga ssabira asoose n'agamba nti nze kino emyaka gyange omusajja gwe nina okwagala ali between 25, 26, 27, 28 wenkoma owasatu sugar daddy sugar daddy owasatu sugar daddy bankwagazaaki mama wange yantuma muvubuka teyangamba mbu ndeetera taatawo mujebale mama yakugamba ndeetera omuvubuka sijjajjaawo oba taatawo wano kati lwaki ngenda n'omusajja w'emyaka 3 bannange naye emyaka 3 omuntu aba mukulu nnyo konza aba mukulu balwanye entala abo boolaba naye mbadde manyi kati weetaaga omusajja alina experience. I'm just saying Mr. B togamba nti ndi mukuwugula mukazi wo tunyumyamu bunyumya kuba ideal anyway like I've said nfunye ku muntu ow'enjawulo nze abawala benjogera nabo bonna abasinga betukyaza wano sente baagala basajja bakulu obabuuza ku mirimu gye bakola madde sitera gye babuuzaako obwo we buzibu we buvaawo buzibu mulimu kasita tegubaawo abagenda kwetaaga sugar daddy abajja kubeera ku pressure ya smart sente simanya bikoze bitya bane Kasuku obanga okola pressure ya sente oba oyina ntono nnyo kozi oba oyingiza n'oba oyingiza 15,000 naye nti kati omunala ajja kugamba nti gwe teweegomba kuba kati abawala tubalaba kyekitukoza kwegomba ngenda kwegomba akaviiri akapya ngenda kukola nkasibe so ate mbu ngenda kwetega nkasibe tulina enjawulo bane zijja vaayo zivaayo gwe tolina mulimu tokola nkola singa ogera nawe ne weetega bashuga mami ne bakugula bansobola katolaba nze ate sina budde bwakwewozaako bayirawo ate n'abo abawala abeetega abo banaye batekamu sente nyingi kuba agenda tekaka eyelashes akube makeup ayambala akagato ayambala akagoye akapya sente mmeka ezo then bagenda kuwa sente mmeka byoyambadde bimala emitwalo nga 10 bagenda kuwa emitwalo 15 sigaza sente mmeka olumu ofunye n'ebyo ebirwadde in fact a little infection abaana abanyirira balina infection Kasuku abaana abanyirira balina infection leka omwana yatugamba ano mubabeeramu leka a little infection bulungi nnyo era agamba asenyamu ka little infection n'atekayo katungulu cumu simana n'atekayo biki omusajja we agenda okomawo nga bannange mukwano nga tomanyi abaana abanyirira balina infection ey'amaanyi nno
eyo gye bayitambwa little bit simaya bikoze bitya eyo yamaanyi kwetega mbu beetega butagala kukola butagala kola olabe wonofuna ebyo ebirwadde byebukaba okenabera muno omusimbi gwo nga teweeguyanya omusajja kuwa sente kuba buli musajja we Kampala abasinga kati okuwa sente ye alina okukozesa oba oyagala oba toyagala aba alina okukozesa gosobola okuwa wantu wotanalaba nsobola otya era ogamba luli boolo balindagawo balikulagawo kati munaayo okwetega beetege abaana akaba bakaabe ebimuli bajja bibawa kikale ng'okirabako onaku lugende naye nze agenda ogenda out gwe bagenda twalako kaddina ngenda vaayo ngezze ndidde nzikuse obitegera ebintu ng'ebyo Naye njagala kujjako ku Galiraaya awo abantu b'oku Galiraaya amakyalireko Shamie aŋŋambye ebishuga mami bisibuka eyo wansi musajja wange Shalom Sebo bonobola vidiyo eno tufuneyo ku budde tukkirire Galiraaya tugende tufefete okitegedde naye tusangeyo ne ku baana abeekolera abalina mu kasente kaabwe nga tebaagala nnyo chips chicken mpa omutwe gw'ekyennyanja ng'entula tebazirya tebalya ntula naawe ate leka kuyitirira ekintu okiprofilinga n'okikuba ekiwo kasuku kyogamba woolya entula ovaako ki kati gwe bw'olya omutwe gw'ekyennyanja ovaako ki nagambye ebintu ebimu birinako alaje kati omutwe gw'ekyennyanja gumbutula nina alaje kati omutwe gw'ekyennyanja gukubutula kutidde gumbutula kati olya ntula bijanjaalo binyeebwa kawo n'akawunga emmere ndya akawunga kukka tolya muceere walwala ki mukwano simanyi jesi ndowooza Katonda yawonya ku bba wange aleme kubonaabona olinayo baganda bo abawala nga nabo balina alaje twali twagala bagaba wano ekyo kive mu ddiini kubali ninayeyo anko wange mukazi we talya nkoko talya magi tanywa mata nembabooza bwe mwali mwekwana mwakola muti abaana nga bakuba chips chicken bazikuba nene omusanga asula ku kayinki 6 gwosula ku 6 njakawunga nensula bulungi naye gwowe enkoko nga mukazi gwomusulamu abantu nga 8 tolina kyoŋŋamba olwana kati sirwana olwanisa abaana tolina kyoŋŋamba omanye bawala basinga osireyinga mukwano gy'obegendeze babuuka emyala nga 8 tuka kazigo nga 8 tuka kazigo ate gy'obegendereze webabeera nga 6 batwaleko out omulundi ogusooka wegendereze engoye ze bambala leero no wajja nga ayambadde ka jumpsuit oluddako lijja okukambala munne gweziza omala wiiki nga tolina lwozeemu buza habi Mr. B amuyise habi buza habi Mr. B njagala omundagekaawo mu kifaananyi wali lwakimo agambye Mr. B wamma kimala komaawo ku Mr. B wekimalira awo naye kale abasajja balonda ebyapa mu mannya gaabwe omwana yeekubira kawunga kati ogenda ng'ogula maganjo ng'omuteeka mu kasonda wali ng'omugamba bw'okalya bw'okanywa obuugi bw'okagoya bw'okanywa obuugi bw'okagoya alye totidde omanyi Sheila yagamba let's day simanya omanyi oluzungu luzibu nnyo saagala kukozesa nnyo oluzungu naye yagamba nti omwami we bw'aba nga alina ekintu ky'ayagala agenda akole
ate oyo omuwala gw'aba akyagaddeko tamulumya akimuwe aleme kuddaka ng'akoze eki ng'anyiize kati oli waba ng'ayagala nkoko nga gyagala bamuwe nange webijanjalo bajja kubimpa gwe tulya nkoko sijirya n'ennyama sibirya kati ekitegeeza gwe osobola okuba rasita vegetarian tebalya nnyama okuba kabeji zobeera olya bidoodoodoodo byanyi ebyo obulamu butambula butya kati kawunga kokka lumonde tomulya muwogo anti wembirya mpozi ng'ogenda kuntwala mu ddwaliro ekyo ekiro nsula bubi bintu bimpisiza ddala bubi ebyo kati kawunga kokka olio life kawunga kedo bijanjalo binyeebwa mukene walwala ki simanyi bakuzaala bwe batyo naye nsanyusa okukulaba nkwaniriza Kasuku Live gwe tugenda kubanga twogera kubanga nti oluusi twagalayokko n'abakyala aba ensi abagiraba ate obulala kuwaliyo abakazi bangi eyo nga bo bagamba nti nze ate nsobola okukeera n'encapa oba okitegeera kate ffe focus oluusi tugiteeka nnyo kuba sireyinga kati waliyo njagala wabeeyo omuwala omulala ali eyo akutunulira amanye nti kisoboka ogenda n'osiba enviirizo abantu bo 8 lunaku oba 4 emitwalo gyo 8 omwezi gugenda okugwako ng'olinawo ezisobola osasula ennyumba yaka mazzi n'okwambala obulungi so yo testament nti kisoboka abaana bakyaliyo abayiriba gyebali ate bangi ne bapukamingi gyebali bajja nga tebalinze kasente ka musajja nga tebalinze sente ya musajja naye nga yo laavu weeri bagiina laavu weeri abaana galirayo wansi laavu bagiina gazalandi munnanga abantu beeyo babogerako bubi anyway okusooka ogendayo bagamba mbu waliyo nnyo bamalaaya naye sikimanyi naye bamalaaya babeerayo n'abakozi babeerayo kyoyagala kyofuna era wogenda omukisa omubi ne gukusula mu bamalaaya era oba ogenda kubeera malaaya nga webulizabuliza omwo mbu nkola mu nviiri simanya ntunda buviiri simanya biki naye ng'oli ki naye woogenda nga nekyogenderedde okyagala era okola era ofunamu sente kozi abaana abangi gye bali ate abato nga bakola anyway that is Shamie Ndagire Omumbejja for you eddoboozi tamanyi nnyo tukuli legoola kuleekaana yagamba tayagala sente tayagala birabo bimuli yagala ebintu byalabako ebiri tangible ate yakyakkiririza mu laavu nti abantu basobola okubeerawo nga beeyagala nga tebeetadde ku bunkenke ati ogamba omusajja omwavu nga talinamu sente akola atya ku lunaku lwa Valentine agenda akyalire bazadde be bayirawe nga bwe wagambye wali ti Valentine osobola okugiwa sisitawo maamawo jjajjaawo agende akyalire bazadde be oba keere ku makya agenda ayera oluguudo gavumenti emusasula ate era Valentine Ash Wednesday asobola okukeera mu church ne bamwokya evvu ye n'asalawo nti olunaku agenda dusiiba ne Katonda mu church ekyo nakyo tekikola nekiva mu ddiiro mba nteeseza bubi kituufu aleme viiramu awo otherwise ebyana e Kampala oba kati akunoonye gw'atayagala nnyo biri akunoonye n'ate Mr. B banaalwana kati anti awo maanyi ge ganaabeeyimirira asinga amaanyi yanaakutwala ale munaye toyagala sente toyagala bimuli olabika okuba oyagala bakanyama aye tunaagamba ki obeerewaawo naye nga ki ekiba kinoonyese omusajja omwavu asigaleyo anoonye abawala b'ennansana kubyewo nnyo nzebe njogera ku nansana banyiigira anoonye abawala b'ennansana bayitirivu abawala b'ennansana baavu
basumbuyi abawala be Nansana bebasinga otumenya mu Kampala Nansana Salama Road Nansana Salama Road eba mwakasaga obera na ate kati wulira abe Salama akoma ku Binzali ku gundi waliwo ekyalawo oba bakiyita batya bagamba mbu babeera mu Nnyonyo ng'ate bali baku Salama Road naye babeera mu Nnyonyo kati simanyi oba location ye mu Nnyonyo etuuka ku Binzali etuukayo nedda mu Nnyonyo weetandikira chorus watandikira omulungi kiruddwawo wonna oba Salama kukyekabuuma awo wonna okitegeera kati abo abawala basumbuyi anoonya abo kyekimu ne bana ab'e Nansana olumubuuza nti walinga ku housing ogenda olaba ate musalamu omanyi ku national housing enamuŋoona saidi zeeyo gyembeera nolowo ogenda olaba muyise Starbucks muyise ewa Bugembe bayitawo ku kibulooka awo ku kibulooka Chibulooka simayo mastowa awo we bafubutukaawo Chibulooka mastowa awo ne balyoka bajja mu kibuga ne batusumbuyira abasajja beba bagenda nteka abasajja baffe ku bunkenke ebimuli ebiki mukwano tebagenda bikuwa so ye embeera eri awo. We want to wish you a happy Valentine's Day. N'amaziga amalungi. We shall be hearing from you. Omuntu ali eyo bwe ofunyeyo ka video ng'oli ebimuli bimwokyezza olinga akaaba katuweerezeeko wano tusobole abantu obalaga aftermath. Naawe ali eyo ina story y'omusajja teyalabise oyagala kwogerako abantu bannyonnyole obubi bw'abasajja obubi bw'abakazi enamba zaffe ziri awo ffe ng'otukubira nga tukulagirira we tuli ng'ojja otuwa story tusangula n'amaziga mutereevu tusobolawo kati bw'ojjanga wano kuyeeya tusooka ne tukuwa ekyennyanja n'olya n'okkakkana omutima n'otunnyonnyola nti Kasuku nalinze omusajja wallahi teyalabise yabadde asuubidde osasula sente za rent tebamuwadde sente. I shaved, he didn't arrive. No. Mubeere bulungi mweraba.